Omusumba Aloysius Bugingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International agambye nti Katonda akoze ebikulu mu bulamu bwe ne gy'amuyisiza wabadde wawanvuko. Bino Omusumba Aloysius Bugingo abitadde mu kubuulira okw'amalya ag'ebyemisana mwe yeegatiddwako abakkiriza bangi okuyita ku mikutu egy'enjawulo naddala egyo egya Salt Media nga bagoberera ensonga eno ey'okusinza kuno. Agambye nti waliwo akaseera ak'ekirwadde COVID-19 kabadde kaseera kakugezesebwa nnyo emyezi 6 egiyise abadde tannaba kubaako mu mbeera nga gye yabaddemu naddala mu kusinza okwabaddewo kwa Independence Night. Naye agamba nti kalaze ebika by'abasumba naddala bali mu Uganda. Mu kusaba kw'amalya g'ebyemisana Omusumba Aloysius Bugingo nga yeegatiddwako emitwalo n'emitwalo egy'abakkiriza bw'afumiitiriza Mukama gy'amugye n'ebyamuyisizaamu kwoteka n'ensi Uganda, asazeewo okumwebaza ng'ayita mu luyimba. Agambye nti abadde amaze emyezi 6 nga takwatanga ku muzindaalo wadde okulinnya ku Canaan Land, ne yeebaza Katonda olw'olukuŋŋaana luno. Mbadde mpezezza emyezi 6 nga sibeerangako n'abaana bange bano mabega bwa kituuti, nga sibeerangako wali bivuga nga bikubwa, nga sikwatangako muzindaalo mu ngalo. Nakoma okwata omuzindaalo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwali gwa March, lwali lunaku lwa kusatu. Siddanga mukwata kazindaalo bwenti, naye neebaza Katonda atukozesezza mu studio za Salt Media. Sipowangako namwe mwebala obutapowa kubira Mukama engalo eza waggulu. Omusumba Bugingo agambye nti akaseera kano ak'omuggalo kakoze ng'akasengejja mu basumba eri abakkiriza. Bangi baali balowooza nti akaseera ka lockdown kanaasuula abakkiriza. Ekituufu kiri nti bonna bonna abaali beerimbise mu kukkiriza n'abaali beerimbise mu busumba bonna baagwadda. Kati abasigaddewo Yesu ne bwajja kati tugenda mu ggulu mu linnya lya Yesu kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Asinzidde mu kusaba kuno n'ategeeza eggwanga nga bwe yafunye ekyamagero ne yeebaza Omwami Kaboggoza owa Q Vibes kwoteka Dr. Sam owa Mukama n'ayamba olwa kye baamukoledde. Sisobola butayogera ku Mwami Sam owa Mukama n'ayamba, ate sisobola butayogera ku Mwami Kaboggoza olwa saawundi eno. Buli kimu nga bwe nali kirina mu mutwe Mukama yampa ekisa, sinze mbikola. Naye n'aba graphics n'ababeera ku mpewo n'aba programs ntuula nabo ne mbabulira ekyokukola. Asiimye abaweereza ba Salt Media olw'enkolagana ey'awamu era n'owategeereza nti mu lukuŋŋaana waliwo ebintu 10 eby'okusabira. Nkola ne ba professionals bwe mbawa ekifaananyi bajjayo ekintu ekirungi. Katonda yambadde ebintu 10 bye tuteekwa okugoba mu bulamu bwaffe, bye tuteekwa okugoba mu ggwanga lyaffe. Waliwo ze nambuuza nti musumba 10 ddala wakifunye? Buli omu ndowooza yafunye challenge ey'okulabika nga olinayo ebintu 10 eby'okusabira. Tulinga ababonaabona, tulinga abali obubi ennyo, naye amazima gennyini kizibu okusanga omuntu alina ebintu 10 eby'okusabira. Ali ku Salt FM tandika okubala. Agambye nti weetaaga okufuna obwetwaze obutuufu tuve mu by'okwesigama ku bazungu. Amawanga agakulaakulanye gaagaana okugasibako ennimi. Russia teyogera Luzungu, Japan teyogera Luzungu, naye ffe wano bw'oyogera Oluganda ng'oli ku ddaala nga lino lyendiko nga batandika ne bw'oba ogabidde abantu emirimu, ne bw'oba okoze establishments ennene nga bagamba tiwasoma. Bw'oyogerayoko ku Luzungu ne weekakaba nga bagamba nti mumuwulire, wulire embogo zaakuba, azifu olimi balusasulira. We need our independence. Ayatuze 10,000 z'abakkiriza obulokozi abasinzidde ku mikutu gya Salt Media okuli Salt FM, Salt TV n'emikutu emirala. Era njatula n'akamwa kange okulokoka. Byokusakidwa tumwebaze Godfrey ku lwa Salt TV omunyo.